General Secretary Louis Lubongoya agenda kwesimbawo mu Central Kampala. Waiswa Mufumbiro naye agenda kwesimbawo. Nubiyaniri naye agenda kwesimbawo. Nawulidde Abedi Bwanika nga agamba lwaki tebagenda mu bitundu byabwe. Ebitundu byabwe byebiriwa. Bwe kikwatagana ku Uganda, Uganda eriwamu. Oba oli mu Uganda osobola okugenda ne weesimba waakyo oli. Bwe bakusosola ezo zembeera ze tujja okugoba. Era tujja kugobera ddala bano abantu abalimu ono mugundi munnange ono mugundi munnange. Leka tusooke twesettinge example. Ffe twagala Uganda ey'amateeka ng'amateeka gakola. Amateeka go gagamba ki? Gabaganda. Gabagamba temujja. Abedi Bwanika gwa complaininga. Senga kyali bwe kityo gwe tewaali kulembedde mu Buganda. Twali kugobe ne tukugamba ddayo e Rwanda. Oshegedde nawulidde n'aba NRM nga be bakomplaininga. Lwaki mu complaininga nga temuwagira Museveni Omunyarwanda? Ebifo mu Uganda ebikyasinze obunene byonna birimu abo Banyarwanda. Lwaki temulwanyisa ekyo? Mbuulira mutyaki mutidde ki? Mwagala abantu baffe bagende etaliyo kamera na biki mu bafutyanke. Senga Waiswa Mufumbira ali mu parliament. Ekyo nkibabuulira. Naye eri waliwo engeri gye bafutyanka. Katubateeke wano ffe we tujja balabira kubanga tubeesiga sofa. Pozi nga banaatulyamu buli lukwe. Ffe tunoonya buli ayina obusobozi. Buli gwe tulabamu potential. Atagezezzaako okutulyamu lukwe. Tujja kukola ki? Tujja muwagira. Tulonze basse mu Junganda. Batukoze biki? Tulonze Beriyasi Lukwago. Batukoze biki? Muhammad Nsereko. Batukola biki? Tebakolagana na Mutemu. Kati ffe tetuliiko bya busosozi. Buli omuva gy'oli kasitoba ng'olina obusobozi ng'olina ebigendererwa ebirungi tugenda kukuwagira kobere wa ggwanga ki azironga azoli munna Uganda kubanga tokyakwata Buganda gikutula ku Uganda tokyakwata kyoli gikutula ku Uganda kati we mubeeramu ebyo ebyokwesiga ate wano wange then Uganda tejja kulaakulana ffe katusetinge example eyo Buganda bwetyo bwetambudde ebbanga lyonna tulina kye bayita assimilation policy era tusembeza buli eyeeyisa obulungi. Nze mama wange buli we nakolanga ekikyamu bw'aba we yalinga nkuba yambuuzanga oli wa ggwanga ki? Oli wa ggwanga ki? Naye ate bwe weeyisa obulungi then awo oba ofuusi kitegeeza Buganda neeyisa gw'oba oli mulungi ng'oyagaliza ng'olina ebigendererwa ebirungi nze nja kukusembeza sifaayo wa gy'ova naye omubi oba oli Muganda munnange oba oli weeri omubi osegedde mutujjeeko akajanja ako n'akamanyiiro ffe tumanyi abantu baffe abalungi eyo etali masannyalaze etali netiwaaka mubafutyankirayo nnyo katubateeke wano we tubajjo balabira tugenda mu Uganda mpya eyo yegenda okubeera enkola era abantu bonna abakyayinamu obusosoze nti ono mukyoli munnange ono munyankole munnange simanyi ono mugundi munnange embeera egenda kubeerawo kubanga Museveni gye yeeyambisizza okututemaatemamu okutufuga ebbanga lino lyonna okiwulidde eyo enkola Museveni gye yeeyambisizza n'atutemaatemamu mugundi munnange ono mugundi munnange Uganda okyagikutula okyajja Buganda ku Uganda sikiri nedda kati tulina kuba wamu osegedde ffe tulinga B'Amerika Omumerika bw'oba oyina obusobozi ng'olinamu katteki ng'osobola okuyiiya ebintu ebyakabi bakukwata bukwasi kutwala ffe tusembeza buli eyeeyisa obulungi bwe tutyo bwe tujja okukulaakulana Uganda bwe tutyo bwejja okugenda mu maaso naye biba bikyalimu ebyo musimanyi ono mugundi senga Waiswa Mufumbira alamuza Bwakabaka bwa Buganda nga Bwakabaka ate twali mugambye gwe kalicha zaffe tozitegeera gwe sigala eyo osegedde bamuwanga Kivumbi bonna bali mu kutufutyanka nze bonna mbalaba bannambooze bonna batufutyanka bufutyansi kati tebiri mu byaggwange bye byamawanga mubijjirewo ddala tulonde neeyisa n'empisa omuntu akitegeere nti alina kweyisa bulungi okumuwagira tukiyigirize n'amawanga amalala oyo Katemba musooke mumukole ki mumuzze ebbali buli omu yeesimbe waasobodde era waayagala bw'olabanga ab'ebitundu ebyo bajja kuwagira yes jangu